ojje side eri ojje tugenda kudayo mulundi gumu tuli side eno guno ogenda waggulu aha komawo tuli side eno tuda side eri aya jangu tugende waggulu tugenda kola langes set ey'okubiri tuli wano tuli kugulu okwakono mu maaso kifuba waggulu 3 2 1 aya tugende tap exercise eyo ezimba amagulu ne gabeera nga g'amaanyi ebinywa biri mu mbeera ennungi bisobola okwegolola omusaayi gutambula bulungi mu magulu ekyokubiri ekutaasa obutafuuka muserebende ngo oli muzito akabina ekalekako ekazimba ne kabeerako aya Doreen kyusa okugulu ndi mu mbeera bweti aya tugende 1 up 2 3 4 5 6 7 and 8 kaya tule wansi aha mumbera bweti katugenda kujagulu hip thrust oyimirira bwoti nosiba akabina nosiba olubuto kikyofunamu ozimba hip ey'amaanyi eri yeneberenga y'amaanyi bulungi nnyo ng'esobola okuwanira Doreen tugende 3 2 1 njagala ojje nosiba hip dayo and then up 5 6 7 and 8 okay kaka tugenda kugenda wansi tugenda kubeera mu mbeera bweti tugenda kola exercise eyamba emikono okubeera nayo gibeera n'amaanyi ng'oyita mu bbanga eryo kati Doreen jangu wano bwoti njagala osituke waggulu kati ogenda genda wansi ng'omenyako enkokola zokka then n'osituka yes 2 3 4 mpola 5 6 kiri kitya 7 and 8 otulo owumulemu katugenda kuddako tugenda kuleta exercise okuzimba hamstrings back nebeera by'amaanyi tugenda kola bridge Doreen this time twewala bridge eyokwebaka wansi kuba si kirungi nnyo okwebaka ku mugongo gongo oli mu mbeera tugenda kubeera wano bwe tuti njagala osembezeeko ebigere mu maaso kati situla hip ojje waggulu bwoti oddeyo otuule mpola aya tugende up and down mpola 2 ate okanyumisizza 3 tugende 4 5 6 awo omukyala abazimba omugongo ne guba gw'amaanyi 7 and 8 owumulemu tuddeyo wano hip thrust nga tuyimiridde mu mbeera bweti aya 5 4 3 2 1 bwojja waggulu siba akabina hip munda oddeyo 2 3 4 5 3 more 1 2 and 3 kaka tugenda kutuula tuddayo ku exercise y'emikono seti ey'okubiri kiri kitya Doreen kitambula abantu abalaga kye balina okukola aya tugende 3 2 1 ngokka noddayo tuli ku dips tuli ku mikono mu mbeera bweti 2 3 4 5 6 7 and 8 omanye ekiddako katugenda kola bridge
3, 2, 1. Njagala osituke. Then in. Oddeyo. Aha. 2, 3, 4, 5. Give me 3. 1, 2, and 3. Kati njagala oyimirire waggulu. Katugenda kudda ku maso z'amagulu eza side. Exercise emu yokka. Abduction. Ogolola munda nga bw'okolebwera at the same time. Mpa 10 10 buli side. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Noddayo. 2. Kati ali oyinza okuba nga toyinza kuyimirira kugulu kumbu otyo. Funa awantu wewekwata oba ku kisenge oba ku ntebe n'oba ng'okola exercise eyo bulungi. And 1. Kyusa side. Tugende side eri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Aya, ogenda kudda side yeno set ey'okubiri. Tugende 1, 2, 3, 4, 5. Tugenda kudda side eri. 1, 2, 3, 4 and 5. Doreen, tugende wansi tugolola omubiri. Tugenda kuka wansi mu mbeera bwe. Tugenda kugolola nnyo ebinywa by'amagulu njagala gye mu mbeera bweti. Evivi lya ddyo wansi, ekigere kya kkono mu maaso, njagala oyongereko ekigere ekyo mu maaso. Kati njagala okwata emikono gyombi wano. Osindike hip wansi. Ogenderera nnyo ebinywa wano. Inner thighs. Mu mbeera bweti. Wano simanyi ebinywa byesika, simanyi biki, oba obigobye ng'okoze stretch eno yokka. Kati njagala okwata emikono gyombi wansi. Boti. Tukyusa amagulu. Tuseeyo okugulu okulala. Era emikono ogimpa wano. Netugenda wansi. 5, 4, 3, 2 and 1. Kakati tugenda kugenda waggulu. Tuyimirire. Amagulu gabeere wide. Mu mbeera bweti. Emikono okwata wano. Tugende wansi. Bweti. Holding mu center. 5, 4, 3, 2, 1. Kati njagala okomewo. Hip munda. Dayo. Okoma mu center. Hip munda. Kasembayo. Toka nnyo wansi. Hip munda. Aya katugolole side. Ne side. Side endala. Ne side. Tugenda breathe in and out. Breathing exercise. Tugenda breathe in and out. Tugenda breathe in. Ogenda ku bugere obutini. Out. Tuddayo. Breathe in. Out. Ogusembayo. Breathe in and out. Abadde ataddeko Bukedde TV ng'olaba kye tukola leero. Tukwebaza nnyo. Okiraba ki ky'olina okukola okweteekera okuzaala okusumuluka obulungi. Ki ky'olina okukola okuwala bino pressure kulinnya. Simanyi ebigere bizimba, simanyi emisuwa amagulu geesiba, simanyi omusaayi tegutambula. Ebintu obyo byewaze. Ekyokubiri, bw'obeera mu mbeera bw'eti buli mukka gwosa mugabana abantu babiri. So weetaagisa amawuggwe nga gasobola okussa obulungi okuba nti mwembi mufuna omukka ogubamala singa oba oli mu mbeera eri nti ossa nnyo weetaaga omukka ogw'amaanyi. Ekirala kye njagala okujjukiza, oyinza okulakola exercise biki. Yes, okola exercise kirungi naye ozikoze otya. Weewala exercise z'okubuka oba oli muzito. Si kirungi. Lwaki? Oyinza ofuna kamunguluze kikuviirako okugwa wansi n'ekitaba kirungi. Okudduka kiyinza obutaba kirungi. Mu kifo ky'okudduka nja kuwa amagezi. Tambula ku peesi yo.
kijja kuyamba omusayi gujja kutambula ojja kubeera mu mbeera nnungi okusinga okwekaka n'odduka olumu pressure erinnya ekintu ekiyinza obutaba kirungi eri obulamu bwo. Ekyokusatu weewale nnyo exercise ezikuteeka mu mbeera nti weebaka ku lubuto lwo oba onyigiriza omwana ali munda kisobola okuviiramu obuzibu n'omwana w'okufuna obuzibu. Ekisembayo okweweta ne weeweta n'onyigiriza wano kyewalire ddala tokikola ng'okola exercise ng'oli muzito. Mbajjukiza lya bulungi ly'ebibala nywa amata bijja kuyamba kyamaanyi nnyo. Ekyokubiri antinentals genda kyalira omusawo buli bbanga lye bagambye tomiisinga ojja kubeera waddala. Kumumubiri bw'abadde leero Doreen weebale nnyo okujja n'otuyamba okusomesa abantu n'owaayo obudde bwo. Abantu basiibule tukiveemu ekyaleero. Amanya agange bampita Tumukunde Doreen. Neyanzizza okundeeta kukuuma omubiri. Mukazi yenna alina olubuto ali eyo ajja twegatteko nange wendi tujja kikwasaganya bakole edduyiro babeere waddala. Kugamba omwana amusuula alinga katenanti ti nga kiwedde. Kale Doreen weebale nnyo. Tusuubira okulaba gye bujja nga tulaga abakyala kiki balina okukola nga bamaze okuzaala. Osanga n'akato kajja kubaawo wali nga bwe tukola exercise. Amanya mbadde Lozia Kizito. Mbeebaza nnyo okusaako Bukedde TV olwaleero ne mulaba kiki tukoze. N'enkya mukyo temuvaako musiibe bulungi mweraba tetuvuddewo.